ng'amawulire gamaze okufuluma nti abakozi ba Paalamenti abakunukkiriza mu 100 okulina ababaka ba Paalamenti ekirwadde ki COVID-19 kimaze okubakwata. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga yasalawo okuwummuza entula za Paalamenti okumala ekiseera kya ssabbiiti 2 kyokka mu kiseera nga Paalamenti eri mu luwummula. Ekirwadde kino kyongedde okukwata bannayuganda amavumbavumba, bangi bafudde olw'ebbula ly'omukka gwa oxygen, abalala n'okutuusa olunaku olwaleero bali mu malwaliro ate abalala emirambo gyabwe amalwaliro gagiwamba. Ng'akyatukubira amasima atuyita bane muje mukino omuntu muje mutwala omuntu wammwe banaye mutwala tusatu batugamba mu mabubbi. Kye twetaaga management y'eddwaliro yeetereeza. Kati Paalamenti ng'eddamu okutuula mu ssabbiiti ejja, ababaka baagala ensonga y'okuteeka gavumenti ku nninga ku nsonga y'okugula eddagala bageme bannayuganda ekirwadde ki COVID-19 abantu basobole okuddayo okukola emirimu gyabwe, okunoonyereza ku bigambibwa nti waliwo abakulu abeezibika ensimbi ez'okujjanjaba COVID-19 zibeere zimu ku zirina okusoosowazibwa. Twetaaga ssente ziteekebwe mu bantu bagemebwe tulabe nga tuvunuka ekizibu kino. Ate obulamu tebusobola kubaawo okuggyako ng'ebyobujjanjabi birungi. Ebyobujjanjabi ebirungi tebijja kubaawo okuggyako ng'ababbi bakwatiddwa ku nfeete. Ababaka era baagala gavumenti erowooze ku ngeri gy'egenda okuzzaamu ebyenfuna by'eggwanga engulu bye balowooza nti biserebye, era bw'ataabe Katonda Uganda eyinza okuwangaala emyaka emirala 10 ng'eggwanga likyali mu bwavu obutagambika. Tewaliwo accountability ya ssente ezasooka ne zino twagala ziyite mu Paalamenti nga waliwo okusunsula emitendera nti abaffe sekita ki enkulu twagala economic recovery balandiroodi bayambibweko oba si ekyo abapangisa bayambibweko. Omubaka w'amawogole y'Amaserengeta Goleti Namugga agamba nti bino byonna nga birowoozebwako Paalamenti esaanye ekake gavumenti okuggyawo omusolo gwe batadde ku data, kubanga abantu abasinga obungi emirimu kati bagikolera ku mutimbagano ate nga n'abaana b'amasomero lwaliro bakozesa amayengo ga intaneti okubugumya obwongo olw'omuggalo gwe bamazeemu akaseera. Tulina kukozesa intaneti okulaba nga tusobola okusoma ate nga ne intaneti mwennyini wa bbeeyi kuba gavumenti yataddeko omusolo ku data. Mu nsi ezaakula intaneti tebakyaziggyako omusolo kuba intaneti ekintu ekyafuuka basic mu bulamu bw'omuntu wa bulijjo Munnayuganda yenna. Ensonga endala yeya gavumenti okukola ku nsonga y'abalandiroodi abagenda bapeeka abantu ensimbi ez'obupangisa kyokka nga bano bamaze akaseera nga tebakola olw'omuggalo ogwateekebwawo gavumenti. Omuntu ku dduuka gy'akolera bamubanja, ewaka gy'asula bamubanja, ayina looni ya banka naye mubanja. Gavumenti erina okuteekawo policies esuspending amabanja gonna agaliwo abantu ge babanjibwa, ne banka baziwandiikire ne balandiroodi baba requesting nti bannange ssente ze mubanja abantu muziteeka abantu bagenda kufa amabanja nga ne COVID tabase. Nerabye gavumenti jjo nga babyogerako ng'ebyegyeta mu lujja nti tukubiriza ba landlord gw'okubiriza sigwa muzimbire ennyumba, sigwa mugulira seminti, gyewo omusolo gw'omutaddeko omuterewo embeera naye esobola omuyamba okuyamba abapangisa be. Kyokka olw'okuba omugalo tegutalizza munaku omwavu oba omugagga, ababaka era baagala gavumenti erowooze ku ky'okuwa bannansi amasannyalaze n'amazzi ku bwereere, emisolo ku TV giwummuleko olwo abantu bafune obuwerero, n'okulowooza ku ngeri gye bagenda okuddamu okweŋŋanga obulamu ng'ekirwadde kino kirinyiddwa ku nfeete. Gavumenti esooke eyimirize ebitongole ebyo umeme national water esooke stopping okujja ssente ku bantu n'okubasalako amazzi kubanga ssaawa eno buli bizinensi ya muntu yaziŋŋama. Abantu kati baddukidde mu kwokya manda ng'omulimu ogw'amaanyi ennyo era ogufuna era ogusoboka nga twandibadde tusobola okuwetangira okwonoona obutonde bw'ensi okusingawo singa essaawa eno tukendeeza ebbeeyi yaka. Ndowooza ku ssaawa eno Bannayuganda banoonya gavumenti weeri. Naffe tusinzira wano tukugamba nti gavumenti oba gy'oli weerage eri abantu oba toliiwo tujja kujjuza ekifo ekyo mw'otali. Ssesanga batte BBS Telefayina ageesigika.